Bwentyo nkutandise n'amawulire ga nnaku era nga ye mwana muwala Nakirya Evelyn ono ng'abadde agenda mu nsi y'e Canada. Munnange yasiibudde bulungi nnyo nga mwana muwala ono mulamu era ne bagenda bulungi nnyo ne batuuka ne kata munnange ennyonyi n'ekola ki n'ewummulamu n'eddamu n'esimbula nga muntu mulamu nnyo era ng'atemya bukofu. Naye munnange bwe batuuse mu nsi y'e Iceland ne bagamba omwana muwala ono ateenyeenya kikyakooye yeebase kiki munnange ogenda okumukeberako nga gwe gwenku gwe gw'amazzi munnange nga Mukama ate yamuyise era munnange kye bakoze ennyonyi n'eyimirira mu kibuga ekyo era ne bamuleka mu ggwanika mu Iceland mu nsi gye bamuleseemu era munnange famire ye eky'omukisa omulungi nti yakoze eki yategedde munnange omwana waabwe yabasiibudde nga mulamu Mukama Katonda naye katusabe omwoyo gw'omugenzi munnange Omukama agulamuze ekisa era amusonyiwe byonna ebyamusobako era twongere okusabira ne famire ye bambi Mukama agigumye bannange omuntu agenze kyokka naye mu nsi gy'agenzeemu tatuuse akumye mu kkubo n'afa Mukama Katonda bannange maziga era ate munnange mu sayidi eza kadama munnaffe abadde agenza okunoonya ekikomo afa gy'afuddemu bannange biteesiza ddala akatambi kalina mu maaso awo Bobi Wine ne Babi Kyagulanyi bannange mitawaana myerere Alien Skin taluuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya Spice Diana naye muyina mu maaso awo kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'esaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suubya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigire mu notification bell olimesubwanga byonna bye mba nteekayo bannange David Lutalo muyina mu maaso awo nga bamutwala kaguddeyo bannange mitawaana myerere gaata amawulire ag'ennaku agaliwo ye mwana mulenzi yakuyimbira tumbiza saawundi munnange omwana we gwe babadde bakasooka okuzaala ne mukyala we bambi lunaku lwaleero abavudde ku maaso naye katusabe Mukama abagumye bambi kuba yaawa ate era yajjawo bannange simanyi kumanya tamanyi mwana mulenzi ono yakuyimbira akayimba mbudde bwa covid simanya tumbiza saawundi DJ kikubo kitowayi akayimba kaali kagenda bwe kato ne bambi katusabe Mukama abagumye bambi ate omwana waawe abadde asookera ddala ow'obulenzi ate olunaku olwaleero abaana ba senior fo munnange batandise ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo bannange katwongere okusaba ate era Mukama bambi abalungamye era abawe mwoyo w'amagezi abawe n'obuvumu obumalako ate era bakole bulungi batuwe zi first grade wamma ate era batuuke ku ebyo bye bawulira bayayaanira mu bulamu bwabwe bannange leero batandise era nga n'aba P7 nabo bagenda kutandika bannange z'essaala tunyiikirire ddala munnange tusobola okulaba nga abaana baffe bayita bulungi omanye essanyu ly'omuzadde ng'omwana akoze bulungi ate okunyiga kw'omuzadde ng'omwana amuyiyeeyo bannange kale ate byebiri mu sayidi ezeeyo ate baate bannakibiina kya NUP abaakwatibwa 32 munnange olunaku olwaleero balabikiddwako wali mu kkooti y'e Makindye nga bakomyewo ate okuwulirwa emisango egyabasalirwa era ng'emisango egibavunaanyizibwa kwe kuli okulya mu nsi yaabwe olukwe ssaako n'okusangibwa n'ebisi bannange kale katusabe ate waveeyo mawulire meerere naye nga bambi zo famire zaabwe ziraaja nakaakano ka vidiyo katukalaba. Bwe mba nkuzizzaako eno ewa mukyala Bindeeba Rape Nakitto munnange atutegeeza n'atugamba nti yo obulamu butambulira ddala nga bwe yabubala era munnange akomeredde abasajja abatayagala kuwa bakyala baabwe nti y'ensonga lwaki ebisangi zino n'obwenzi bweyongedde kuba munnange abasajja bo bakoopi bayitirivu nnyo nnyo ate ye Father Kibi alina ky'atugamba wano wamma Father Kibi kyo oli ku point munnange abasajja b'ensuma abasajja beereesinga naye nga n'ebintu nammwe abavubuka tukusibira muno mulina ssente naye nga temuzirina mwepankira mubalina ate nga muli bunkupe mweteeka ku grade ze mutalina n'obeera nga alina emmotoka weyazika neeyazike n'onywa emyenge gy'ebbeeyi naye ng'oli mwavu naye wepankapanka kibuyaga waali tikkula ennyumba lwe tulimanye ekiri munda
obudde bukyaliyo bannange tudde eri mukama amiina tudde eri mukama come back to the Lord let us go to churches go to mosques go everywhere you gonna search the living God when God is first in your life you will never be last ajja kutemera empenda z'obulamu obeere mu nsi muno nga you are not a failure at all mukama ffenna yatuyamba oyo eyakola eggulu n'ensi emyaka naku 5 bannange emyaka gya kwekolerera kwekolerera kuzimba bupoloti bwo n'ebirala emyaka 5 ku 6 myaka gya kukolerera bato omusajja yagamba myaka 5 kukolerera bato baana n'ebirala naga nti emyaka 6 ku 7 kiggalewo myaka gya kuwummula naye osanga omusajja myaka 6 okyafuna bawala bato myaka 7 okyali mu bwenzi myaka 7 olina abakazi abatamanyiddwa myaka 7 mukyakukuta myaka 7 mukyaliyo mukukuta ekiro okyalina maanyi ki mubiri gwo ggwe mugenda kukutuka bwereere mwe abavubuka abanywa enjaga wabula bannange Father Kibirumo ojja kunzitamu omuntu naye munnange ye ayogera pointi zokka babuuke ennaku zino okweresingako kutuyitiridde tetwagala kukola naye maama tetwagala ebintu ebyebbeeyi osobola okusanga omuntu ng'ayambadde ng'anyumye naye nga mwebyo ebintu by'ayambadde nga tamanyi nawe bayimirira nga babira mulabula byonna nga biyazika ate bwe nkuzaako eno ewakonya ne bulutamaguzi munnange olunaku lwejjo yawonya akabenje era ng'akabenje enfuna gye yakafunyemu ategeeza n'atugamba nti wabaddewo emmotoka emulinnya akagere oba emuvaako emabega naye munnange naye olw'okweyambayamba okutaasa obulamu kwe kuwugula emmotoka ye ate n'agijja ku kkubo munnange era emmotoka ebadde emugoba n'emuyitako ate kwe kuwonera awo bannange ensiika gye bansiikamu ne bataali nsibye kyali kimmala okuva mu politics naye gwe bansiika kuno ensiika yali yanjawulo ku nsiika ya bulijjo yali yawukana wagiwulira nogamba kuno siddayo ani mukuba ebikonde muli bakafesti kati akabawo kano katukubira ebikonde bakube ngawe zino kalukyasona afuna akakonde mbokoleki obonge byaddala ekitegeeza byaddala kakyalina okubuuza kyali yambuuza ekigambo kimwe kyali kimmala nga teyetagana kunkuba yambuuza ani akutuma nti tewali ina nga tewali nenga just nze mmanyi kibuli kiri eri anze mmanyi gwanga yange nwanira nsi yange wali omanyi eno kyuka nga bwavunga n'embeera enkutte nga 5 manyi embeera ero kyuka tutambuliza obulamu anti nga bano abajja batugamba nti nno ffe ab'enkya ate nga ndabwedde ndi mu nkya tewali kikyukawo ekitegedde kati nga ndi mu kudimandinga tumolo yange 5 tumolo yansiikisa okuva olwo newetamya politics tekubale naye neebuusa bano bali bagenda okunkubako amanda era dipisi oyo y'omu esi kuti byali kwolwo lwe bandya ye baali bategezeko kuba amanda ne bandya n'okunde ne baddeyo ne bakuba n'olukiiko kukyala ne bagamba oyo tabakwegeziwaza mugamba kutuula n'atuula bwe yali akoma okitegeera so tano nze badde wuligani mwennyini boy nitomuwakana 5 yaku neimana bikola ki nibikyuka bukyusi gwe mwennyini ate n'obyekyusiza toza mboja kubeera bikole ki bagambe bugambi mbukati bikyuse bamala kuwunda ebiri serious segera kyali yambuuzaako besijja omumanyi nti yakumanyi yaa ayimanyi nti oli wano nti gwomanyi gyali nti kati bwafuga akyakusuubiza nogera kubeera minisita oba wa defense owa nga Besigye simusisinkananga nako yadde omulengerako meters nga 100 naye nga namwe eri enjiri endi mu mutwe eyembeera nti ebyange byonna nina bikwasa oli nze obulamu otereera tomanyi kyaddako awo aye nekinyamba nnyo buno obudde nti baali bansiikamuuko dda era mayina bulungi webiri kati simanyi
oba kiboko bazongeramu baba kyaleko ziri enkadde sekyagakomanya ziri zimmala zibakuba ye munnaye Kibanda Alien Skin agambye ebintu by'atalyerabira ne waali baafudde be baana ba NUP munnange olunaku lwe baakera ne bamuvuma naye nga munnaye mbone nga n'ebintu bye bamuvumira nga tabiinaako mutwe n'amagulu bannange era agambye ensonga lwaki ye yava mu politics nti mu kusooka yali ali ku sayidi z'eri wa Bobi Wine naye maama olw'okumuvuma ye yabyesambye ddala ate ensonga za David Lutalo Mukama Katonda abaana nga banyiifu bannange abaana nga basabudde omusajja bannange kaswe nkuteereko wano ka vidiyo ate kiseka namwe mwewulireko ate ng'ensabula gy'asabulamu omusajja bannange abaana bano kiki ennyo obusungu nga bungi mugenda kuvuma abantu mugenda kutuusa wa abantu nibo balina abantu mwagala otujjemize David Lutalo kiki obanja bannayuganda mazima nga Katonda akujje wala lwaki temulaba gye muvudde bannange position bannayuganda ze walimu kiki otayina kiki wasuubira okufuna ky'obadde toyina David Lutalo mazima Chichi Katonda akutuusizza wonna naye omululu guno era owunzise bannayuganda obaliddemu olukwe buli lunaku tukulaba nga tumanyi saidi wa gy'ogwa naye ng'osirise era nga tetukunyega pulezidenti yatuuka n'okulaga nti ye takuyinaako buzibu fasiliti n'akugamba tukubireyo kayimba ka mubbi bubbi ku konsati yo okulaga nti gwe tetukuyinaako buzibu kubanga tonyeze naye era bannayuganda otandika bakudaalira mbu tetuli mu byabufuzi baagala twawula omanyi omwana gwe baakuba essasi wallaayi omumwa gwonna ne gukyuka bwe guti ali ku intaneti wano anoonya buyambi ne gavumenti yakimutuusaako wallaayi tewali amonyega baagala anoonya bujjanjabi naye ng'ekyamutuusaako ekyo gavumenti nkubuulira David Lutalo kiki oyagaza bannayuganda kati kiki batakoledde gwe kimbuulire nti bannayuganda tebankoledde kino ye gwe muyimbi abadde ajjuza buli wokola ekivulu kyo nga gwojjuza bujjuza ebigenda mu maaso temwefuula nti temubimanyi gavumenti olw'okuba yakuwadde obusente otandika okudivertinga bannayuganda okubazza mu byekisiru bino ebintu tubiraba David Lutalo tubimanyi naye mwagala okutujjeemize nti ffe tuyomba buyombi n'abantu tuvuma buvumi bantu naye nga wallaayi muli paid kumanyira bantu kujja bantu kumulamwa kuba divertinga kubalowoozesa nti Uganda nnungi nnyo naye nga nnungi wa wallaayi olw'okuba abantu bafissa akadde ne bajjako mu bivulu byo n'olowooza nti kati Uganda nnungi olw'okuba gwokeera ku makya n'olya ky'oyagala ne weebaka w'oyagala n'osula w'oyagala n'otambula n'ogenda mu zi hotelo zonna z'oyagala n'oyita ku makubo ng'abaana bakukubira enduulu bakuwubira emikono bakukubira jambo naye abwana obwo buyiika eminyira gw'olaba bikunyumira mwe mu Uganda muyina moto mbukola sente ojoge mbukubanga olw'okuba obeera mu banaku kati gwe okufuna sente olaba onyumirwa nnyo nga bonna bagamba kyekyo si by'abantu bategeevu David Lutalo lekeraawo okukudaalira bannayuganda osegedde empeke tezigenda kukuwoomera nze nkubuulira ogenda kutuuka okumira empeke ng'oziwulira nkubuulira gwe salawo saidi nga ne Museveni sente zirye ne sente olina okuzirya nga zikukaayira tetuyinza kukuleka nga bwe twalekaani balagadi bali eyo basirise balya sente zaabwe mu kamugunyu wecce nomuli eno mujja mutwasamira mbukwawula yawula mu bantu ani gwe bayawuddemu kyogamba ebigenda mu maaso temubimanyi toyinayo bantu b'omanyi bali makomera nga babasibira bwerere byebyo ebintu bye twogerako gwe ozoonya tukyali ku lutalo lwa David Lutalo naye nga munage musajja wati ebigambo byayogedde temubadde mu kintu kyonna yadde kivoola muntu naye maama abaana ba NUP bagamba mbu abadde agamba Bobi Wine banaye kati ate waliwo gwe nina wano mu maaso mu kavidiyo ye agambye mbu n'ennyimba ze tazaagala kisooka ayimba Luganda ate ye amanyi Luzungu bannange mwana muwala nga atakomoza omugamu n'atuuka n'olukoyira n'agamba nti okuwaayo omwana we maaka bannange abakyala kiki ennyo gye lusembedde n'akyusa n'olulimi wamma olulimi lwayogedde oba lunyankole oba lulimi kikatumuka atereko ka video kano ale naye mwana muwala musobole okubanga mumwewulirako mu busungu. David Lutalo nkubuulira amazima nga ndayiraga walayi muka Katonda mu ggulu nga ndayira ku mwana wange omu Mark
ndayira ku mwana wange w'obulenzi omu Mark Morris nze gy'ovudde bwe nzijukira gye wava ng'oyimba ekiyimba kyekyo kikapaapaala ne wano w'otuuse stiru sikulya nakuzira nga waakajja ate newe kati w'otuuse sisobola kulya mu bakazi abakuyaayaanira sisobola era nze sibeerangako faaniwo yatera kyemmanyi siribeera kubanga nze nasoma manyi oluzungu sisobola kwagala ebiyimba byebyo nze sinatuuka myaka egiwulize ebyo ebiyimba by'abakazi b'oku muzigo sisobola naye nkubuulira amazima tubadde tukusirikidde nga ffe tetukuyinako buzibu naye bw'oba omaze okulya ate n'otandika okutwebajjaggalirako n'okutusesemera David Lutalo yakwalula esiridde togenda kutumanyiira ffe tetulina buzibu buli muntu yenna anyumirwa obulamu bwe n'alya nga bw'alya n'ajoga naye n'atasimanyiira n'atakuddaalira munnayuganda abonaabona mbizigwe mu ikonomi ey'abanayuganda gye balimu biyimbi mwe mwandibadde temukola na concerts bwe mba mulumirirwa abanayuganda naye abakazi bajjayo abakazi n'abasajja bajjayo obusente bwabwe bw'okuluwuzi ne bajja mu bikonsati byammwe ne babawagira you that one mean selfish greedy something you have never given back to the community toina charity gye walokoze toina ne walodiza abanayuganda that I know mbe nali mpulidde gwe sikuwulirangako gwe wajjanga n'embwa bwekusiika erondamu ennyaanya nga bwe bakusiika n'embwa ng'erondamu ennyaanya kati nawe katonda akusaasidde akutaddewo okutadde mutandisa okumanyira abanayuganda teyandibadde gwe okukudaalira abanayuganda abantu babonaabona ebyaddala abantu bafiiriddwa abantu baabwe abakazi bazaalira wansi ku sementi enguudo ekampala zoyitiramu mbizigwe sinkole economy yaffe crumbling like it is shrinking naye abantu bambi banyigirizibwa nze simanyi why people go to concerts. Let me tell you something. Sky, I'm this one woman who never go for these local concerts. Nze sizigenda nze nsigala nchogera nze okugenda mu local concert y'omu Uganda ngenda mu concert y'omu Nigeria if it's possible, which I even don't go. International concerts that I ever attended and I enjoyed, I think it was Sean Kingston and Ekiri. Sigenda mu concert byamu. Sigenda mu concerts. Nze abantu benyuza okusinkana kulabyeko ne nfunyumirwa maybe ngende mu kifunga governor. And I was there when there was Never Grey and more Kenneth Mugabe, because those are the artists and those I love in Uganda. Apart from Bob Wine, Bob Wine is a simagala who just music in Zenjagala ideology yonna. Katugwe kisirani gwe. Luntu gwe nga bw'ojjukira Jehova ne Bible tugamba bwe muliba mumaze okulya mukkuse mbazimbidde amayumba temwerabiranga gye mwava kati gwe mmese gwe kikugwe kikunnembe nkukunyi bw'oba weerabidde gye wava tugenda kujjukizaayo kisirani naye muleme okutukudaalira byonna mukole museseme muvuga amamotoka amalungi naye bwe mulamu okukkuta temutujebaggalirako mutandika okwebajjagala mutandika okutusesemera mbwate tufe tusiimuule ebiseseme byaffe totusinikirako binnyo gwe toyina kyoli toyina temutujjanize gendo ebake n'abakazi bonna boyagala okwebaka nabo okola byonna byoyagala naye tokudaalira munnayuganda abonaabona akuleetera akasente k'ak'obunaku ne mulowooza muli ba Kitalo nnyo kumanyoko gwani amanyiira abanayuganda gwani akudaala wajja ng'ofaanana otya luntu gwe mmese gwe omwirooga mahira iyo niyoze kumanyiira abaana b'abantu wina nashangaibwa akasheshera kisiranuwe ayima bakuntagingire kibirizi gwe toyina nakyotegeeza manyoko